tumala okusetolinga nina bingi byenzudde ne byensanze tugenda kuba tubyogerako ebintu ebibadde mu ettemu ery'ekamwenge ettemu ly'ekamwenge abantu abatematema ab'ekamwenge baana ba SFC babaleeta ne babatendekera e Lubowa. Waliwo kaditaki kaabwe akali e Lubowa waggulu eyo ku quality simanyi biki waggulu eyo waliyo eddwaliro baliyita CRC oba CGRC bwe lityo eyo waggulu gye baavudde eyo gye baabatendekera era bakola operation efaananako n'eyerubiriha nabagamba operation yerubiriha gye baakolera ku barakisi y'e Kaveera. Waliwo ekintu kye bayita ujanja ya porini okudemonstratinga bye mugenda okukola mu operation gye mugendamu nabagamba nti bakwata oba obuti ne babuteekako akagoye oba bukalenda oba nga kalenda nga be flaga ne babusimbasimba ne buli presenting abantu ne mubuyikako ne mubutagula n'okanyola kano n'okakuulayo operation ne mugenda nga mugifunza nedda ne mugitandika nga ya dakiika 3 ne mugiteeka ku dakiika 25 ne mugiteeka ku dakiika ne mubikola okutuuka lwe mubeera perfect ne mugwa ku kintu ne mukitagula poliisi egenda okujja nga mugenze. So byonna mbitegedde olwaliro kuba ntandise okuddayo bwe nali nkomye okutandika okulondoola abantu abatematema abantu b'ekamwenge ba SFC abatendekerwa abakola operation kubanga luli bwe babikolera mu Kaseese twabizuula ne tubyogera olwaliro operation bagikoze yuki bagikolera Lubowa waliwo enkambi ya SFC waliwo operation endala mu 7 gye baagala okugendako waliwo aba UPDF be balonze mu nkambi ez'enjawulo nga buli section buli paratuuni buli ki bagenda balondayo abantu 2 3 biki babatutte mu barakisi y'Essingo okubaako kye babatendeka waliwo operation gye bagenda okugendamu naye gye babatutte for briefing n'okubatendeka okubagiragira waliwo operation gye bagenda obbawa mu ggwanga Uganda. Nkugambye bw'oba olina omuntu wo mu barakisi ez'enjawulo kubayolabe oba tewali basirikale be balonze bwe bati ne babatwala Essingo mu buli section mu buli paratuuni mu buli gundi bagenze balondamu abantu 2 3 ne babatwala. Tukigoberera tugenda kukiggukamu tulabe kiki kye bategeeza so oba kiki kye bateekateeka okukola. Bannange mwena basajja baffe abantu bange aba UPDF bange tubadde tuludde okulabagana mbadde busy mbadde up and down abamu ne mulowooza nti ndi Uganda babatiisa mbunno ndi Uganda mbunakola basidde busaabala abamu ne mutya ne mwekweka abalala ne mukola mutya abalala ne mulya ewa nga mumanyi kenkomyewo mwenna ngenda bba waayo nedda bamikwano nze nkyali wano newankubadde kubanga babagamba saati wamma yayogera nti n'emirimu gye gyakyankalana kati abamu mubadde ku bunkenke mumanyi mbuno simanyi biki nze wendi bannange temubaako kye mutya tubadde tetukyawuliziganya lwa nsonga ze mbadde nnina ng'omuntu n'emisomo n'ebirala naye bijja kuggwa era almost nabimaze. Waliwo bingi nnyo ebitambula ewaka mubadde mugoberera ebibadde mu kuziika ono omusajja eyafudde Richard bulijjo simanyi nti nammwe Abanyarwanda mukaaba nammwe muyina obulumi ye bannange ng'omuntu anaalaba ndabye omukazi ng'agiraalaajana bambi maama tukusaasidde okuviirwako bbaawo naye ffe ebyo tubibaddemu emyaka 40. Ayiwe ddaata we ayiwe ddaata we ayiwe ddaata
abasiraamu bakabye data we abasiraamu mubatemudde ayiwe data we namwe bulijjo mukaaba Bugingo yenna atunulanga yasize ejjiraasi Naalongo tokuba essimu olwaleero naye bannange Naalongo nja kukwata olunaku lumu Naalongo tokuba essimu oba alina amasimu ameka Naalongo enamba ye gye nasevinga sigikwata naye Naalongo ayita mu ndala Naalongo olina essimu mmeka Naalongo gazoddemu ku Naalongo nja kuyita mu ssimu nkukwate Saalongo mu Nigeria naagenda otutaasa so ewa Bugingo waliwo empuku y'abanyazi waliwo empuku y'abanyazi mulabye omusajja oyo abadde MC mulabye SFC bwebaddewo mulabye buli okay afudde wa SFC naye bulijjo mbibagamba nga temukkiriza n'oyo omuvubuka gwe bayita Nsubuga oyo omusajja abadde MC Nsubuga eyeyita Nsubuga munyarwanda wedde emirimu mbega wa Museveni oyo ayina amaduuka mu Kampala ayina edduuka ku Nabukeera ayina edduuka ku Hamu ayina business ez'enjawulo asamba emipiira abeera nnyo mu bintu ebyo eby'emizannyo ebyo by'emipiira agisamba akola ebintu eby'enjawulo abeera mu bantu bwati bwe mutegeka okwekalakaasa abasuubuzi abo be baabalyamu enkwe ne bagende wa Museveni ne bagamba abantu bateeseza okuggalawo kuba bo ssente bafuna za bwerere nkugambye ayina amaduuka ku Mukwana ku Nabukeera ayina amaduuka ku bizimbe eby'enjawulo mu kibuga Kampala uyu musajja Nsubuga okitegedde so bingi nnyo tugenda kuba tubigendamu ebibuuzo bingi nnyo naye nga ansa ntono amaziga gabuutikidde Abanyarwanda nammwe kamukaabeko kakati nsanze ebintu bingi nnyo ku Mpoma Satellite ebiri emabega wa event eyo yabaddewo ku Bugingo kyemuva mulaba nga tetumanyi kituufu kyonna kyatambudde kansooke ntereere ekintu ekituufu ekyabaddewo ddala kye tulina okunoonya tutegeere ebintu byonna tunoonye Muhoozi Muhoozi ali ludda wa Muhoozi ali ludda wa lwaki buli lwe batwala kamera wali awo abadde event buli muntu adduka mu kamera n'avaamu buli muntu tayagala kumuggyako interview ku nsonga ezo ani yawadde order okuggyawo emmotoka ku siini kakati muwulire ebiri emabega w'ebisenge by'amakolero ga Waaka Bugingo yabadde ne Muhoozi mu mmotoka eyo ne babakuba Muhoozi alina ebiwundu Muhoozi ali mu kujjanjabibwa baddusizza Muhoozi Senkubuga esiyaasa alina ekintu kyeyogedde nti yabuuse n'agwa ku mugongo gw'omuntu ani munoonye Muhoozi kati gwe ndi mu kunoonya ebintu byonna era bagambye abantu baawo tebageza ne boogera ne munnamawulire yenna ne bamubuulira ekintu ekyabaddewo tebageza ne boogera kubanga baasimatuse Muhoozi ng'ayina ebiwundu tunoonye Muhoozi ali ludda wa Muhoozi ali mu kujjanjabibwa kubanga naye gaamukutte ayinza n'okufa kati akiwakana akiwakane Muhoozi victim batidde ekintu amawulire okubuutikira nti abange nti Muhoozi
bamukubye amasasi kinaawulikika kitya. Ebyo bye mulaba simanyi yatwitinze. Ebyo bye muwulira mbu simanyi nasoose kkubira muhooze simanyi naŋŋamba biki akulimba. Balagidde emmotoka eve ku siini eddusibwewo n'obujulizi bwonna okutaataagana bali mu kujja mu kyova owulira nga tebigatta kiringa bw'onooba obala ng'obala ng'omwana eyabala simanyi 1 2 3 4 saate kabiri 20 20C 20 kashatu 2 kabiri 2 kashatu owulira buli lwabala nti 1 2 3 7 n'obuuka wano biba tebigatta kuba olina by'obuuse kyova olabanga sitole yaabwe tefulowinga waliwo omuntu gwe bali mu kuprotekitinga muhoozi aveeyo. Bibino kumpoma satellite nkugambye kyova olabanga babitaataaganyiza tewali muntu alina buyinza alina kapasite kutampalinga na bujulizi kyova olabanga tebivaayo muhoozi victim. Mujja bimanya oluvannyuma bw'anaaba afudde bajja kujja bababuulire nti naafudde bw'oba naamukweka era tujja kimanya. Kyova olabanga tebigatta kyova olabanga babibuuka kyova olaba teyaddusizza mulwadde emulago nga bw'ayogera yaddusizza muhoozi ku siini era immediately bayiyewo abasirikale ne bagamba abantu baawo omuntu ageza n'ayogerako kubanga abantu baafulumye ne balaba. Babagambye senga ekintu kyonna kifuluma n'abaawo bonna baabawandiise bonna gendayo mu kyama obabuuze. Gendayo mu kyama obabuuze. Ekyo kye bali mu kulwana okulaba nga tekijja mu midiya. Tebaagala kulaba kintu ekyo nga kijja mu midiya era bali comfortable nnyo. Ogwo message ogwawandiikiddwa mbusimanyi muhoozi abuuzizza lwaki simanyi emmundu zikola zitya gundi yafa gundi nno watabaawo kintu obuuza nze nnoonyereza wabadde obuuza nze nnoonyereza genda osoma ogwo message Museveni gwe yakola nga base simanyi ani omuyindi simanyi ye Bandari party mu Bandari omusajja yamuba amasasi oli gundi Manerenda n'atambula n'ojjukira nga asigaze essasi ery'omukabina n'akomawo n'amukuba ery'omukabina twe n'ajjawo fayiro ye n'agenda. Ojjukira ogu message n'ebibuuzo Museveni bye yabuuza genda olaba ogwo gutwiti gwa muhoozi yagukyusizaamu bukyusa guteeka mu present situation. Ekyova olabanga ennamba ze babala batuuka wano 7 7p 7 ani saate kabiri 20 kashatu 20 kabiri kyova olabanga tebigatta bayina kye bajjamu kye bali mu kuzibira ensi eremu okukimanya. Lwaki muhoozi taziise? Lwaki muhoozi talabikako? Muhoozi ali mu kufuna bujjanjabi. Kati abamanyiddwa etta musabe ayitireyo saidi zeeri ayitireyo nga mulongoose otherwise naye bwali ewe nabye bakoze okukyusakyusa ne bakola bati emmotoka nkugambye bagitereezezza bwe mubagize endabirwamu ne bagidduliringa obujulizi bwonna babukyusiza bujinga atulage essaati gye yabadde ayambadde bujinga atulage essaati gye yabadde ayambadde kubanga oli nkugambye genda olabe emito gy'emmotoka olabe n'ekiwero bwe kyayise. Abo abasajja bulijjo batutemula ne bayola ku musaayi gwaffe ng'abagenda nga mu linnya ly'aba forensic nga batutte kukolerako bya bulogo ogwabwe bagukolokoseewo tolina woogulaba. Nkugambye kati gano ge mazima ate kembi breakinze bigenda kutandika ofuluma kembi breakinze muhoozi aveeyo alabikeko
bw'anaaba ayambiddwa agenda sooka kuwona kuba kakati ne Katumba wamala bw'omulaba ng'atudde bw'ati ng'ayogera ng'akola atya gundi oba ng'atambula tosobola kumanya nti nno amasasi gaali gamuliddeko naye Mukama yeebale wabula bali eyo banoonya bagamba oba bano bantu basobi bagamba bano si baana basobi bano kubanga bakoze obukundi bw'abantu bakoze obukundi bw'abamenyi b'amateeka ne bamala obukola ne babunyiiza abamu ne basigaza ebikola ne basigalayo kati n'olwaliro tebamanya ani yakibakoze naye banaye mwana gwe watukoze bubisinga nakutegedde nti nno kyoli ekize kikola nenkugulira amafuta nenkugulira akatunda bannange kyogamba siinaamu yadde 10 ekisobola okugula akatunda kano akakaveera oba kano ak'obucupa buno obw'ebitaano wakisekka bannange munnyumiddwako intaneti wesibadde naye mukama okabiza ku banyarwanda amaziga katonda okabiza mugenda kaba n'omusaayi aga amaziga tegamala mugenda kaba omusaayi Bujinga agambye njagala baasi walinga n'obwana obuli mu lubuto bujja tuuka okufa nga sisitimu ya Museveni yeriko Gashumba agambye mbalayirira tujja kufiira wano mu Uganda naye temujja kutujjako kale katulabe omanyi mubadde n'ejjoogo nga mumanyi mwe temukwatibwako neba nemmala mmanyi omuntu oyo weewaawo nze sikyasindika sente zisindika sente zange gwe ngenda okusooka okuwa ku liyaalo owulire liyaalo bwewooma bawana $, ebyo $, tebiwooma bipawundi liyaalo ewooma wali olidde ku kubusi liyaalo ewooma mu tesiti ya kubusi omanyi liyaalo bagikola mu kubusi ngenda kuweereza liya olye ku sente za Tamimu oziwulire naye Mukama oyina amaanyi basajja mmwe mubadde muyitiriza ejjoogo era kale ezifudde adda na lusoggo fe Abaganda tugamba tezifudde adda na lusoggo naye Mukama oli mukulu Banyarwanda mmwe kamutegeere nti mu nnyumba mulimu omuntu omulala ategeera nkugambye Bujingo yabadde ne muhoozi aveeyo ye lwaki sikomaawo njogeredde eddakiika mmeka 3 enamba eri +97433 embeera kati ekyuse 2024 tetukyalina muzannyo saawa eno yakutambula kugenda mu maaso kino Museveni kiweddemu amaanyi kati Museveni ye yapapamadda kakati ne kino Daily Drinking General afande bigodo nakyo kati bakikozeeko amawulire gayise era kati bali kutiisatiisa bantu mugume emitima ffe batukubakubadda twakaluba wagamba dda abantu bali omuzingo bakalube naaba abakubira amasimu wonna gamba gasiya toyagala kumanya kubanga kati saawa eno oyo agenda okufojja kufa naye Uganda egenda sigala gwebeera mu Rwanda togwa mu maanyi yekyo kyentagala okugamba Bannayuganda tugenda mu maaso kati amina saawa eno saagala nakwongera nako ekisinga waawo kale so msigaze dakiika 3 njagalayo omuntu omu tufune ekigambo kya dakiika 10 tuve wano njagalayo omuntu ogwo omu yekka tuve wano sajja omusirikale antiisizza tubitegedde benno ddaawo okay amasimu tugagaddewo mwebali nnyo mwebalire ddala
waliwo wano omuntu abuuza nti eno live yafuuka y'amasimu. Ffe tufuna obudde obwogera bulijjo ebbanga ddene, njogeredde omwaka mulamba, so weeks nga 2 okuwa abantu ne boogera ebibali ku mutima nakyo tekibadde kibi, ne baggalawo omwaka ate ne baguggulawo. Tugenda kuddamu okukola kuba nange ngenda kusetolinga kuba gwaba afunye chance eyogera kati nganze bwe nyina platform enene, nyina following, byenjogera sinze mba nsinga okutegeera. Abantu baliyo abategeera, abantu bawa opinions n'owulira nga nawe weewuunya. So sisobola kubeera selfish nenjogera omwaka mulamba nesifisaayo waakiri akakadde okukawa abantu ne babaako bye boogera kuba babeereyo nga bali suffocated. Kyova olaba mubeera ku mulamwa guno oli n'agamba nedda nze ngenda kwogera kino nga bambi kyekimuli ku mutima. So bannayuganda mbebaza byonna bye muteeseza, Mukama abawe omukisa. Kyembakakasa kiri ekintu kimu, bamama ba Uganda bafukamira ne bazaala abaana abatayinza kukkiriza Uganda kuggwaawo nga balaba. Nabagamba Uganda kyeyava kyeveri nti mu East Africa tefunangako peaceful transfer of power kubanga abantu teyazaala abantu beekomomma. Bw'obagira nga bakuyingirira. Museveni abadde yakikola bulungi nnyo ebbanga lyamazeewo nti yatukwatira mu kkanisa oba mu Bayibuli n'atukwatira ne mu bakulembeze bali bakabaka. Buli sawa be batukkakkanya, be batusindiseemu ebintu ebitufudde bassekibotte, naye kibadde tekisobola kulastinga bbanga lyonna nti banaatufuga paka ebbanga lyonna. Bwe bamuba nga nammwe mutandise okufuna ku biwundu by'amasasi ne muwulira bwe biruma, ejjoogo lyammwe libadde liri waggulu nga ne waggulu wammwe Katonda temukyamulabayo, mmwe muli waggulu. Mukama yeebazibwe okubalaga nti nno waggulu wammwe waliyo omuntu omulala. Mulowooza lwaki? Naye bannaye Mukama wire lwaki tosirika? Kale buli munnayuganda wenna w'oli ng'oli wankyukakyuka oba ng'olumirirwa eggwanga Uganda, kyenkusibirira kiri ekintu eki. You will never walk alone. Nga moto ya Liverpool weri. You will never walk alone. Mukama ali naffe. Naye n'emabega wammwe waliyo abantu ng'ovudde ku Katonda w'eggulu, kubanga yo already yatubeererawo nga tetubimanyi. Waliwo omuntu ali emabega wammwe gw'otasobola kusiba buguwa bwa ngatto. Waliwo omuntu ali emabega wammwe oba waliwo abantu abali emabega wammwe be mutasobola kusiba buguwa bwa ngatto. Kati musigale nga muli b'amaanyi temuggwaamu amaanyi yadde olunaku n'olwo. Ne bwe banaayogera biki, ne bwe binaabeera bitya, ne bw'olabanga ebifaanana bitya, ente okukulembera omulaalo si ze ziba zimutwala. Bano abasajja beefudde nti olw'okuba balowooza be batutwala. Omulaalo asemba emabega w'ente zikyama wayagala zikyame, zigenda wayagala zigende. Ente si ze zitwala omulaalo ssebo bakulimba. Okitegedde? Ffe bannannyini Uganda, Abanyarwanda mubaddewo ebbanga lyonna nga tetwagala ntalo nammwe.
ne mufuna ku buyinza bye mutukoze tubirabye. I can assure you. Gashumba ogambye mujja kufiira Uganda. Mukama akifukeko amafuta. Yesu yagamba olaba kikoleddwa ku muti omubisi. Kale. Mugenda fiira Uganda nga mulwanira Uganda. Mugenda fiira Uganda nga mulwanira Uganda. Kale. Senga sichi. Ekyamateeka essuula. Essuula ya 3. Awo Musa n'agenda n'abuulira Isirayiri yenna ebigambo ebyo. N'abagamba nti, leero naakamaze emyaka 12 sikyayinza kufuluma na kuyingira. Era Mukama yaŋŋamba nti tojja kusomoka Yoludaani ono. Mukama Katonda wo yali kukulembera okusomoka. Ye alizikiriza amawanga gano mu maaso go. Naawe oligalya. Era Yoswa yali kukulembera okusomoka nga Mukama bwe yayogera. Era Mukama alibakola nga bwe yakola Sikoni ne Ogi, bakabaka b'Abamoli n'ensi yaabwe be yazikiriza. Era Mukama alibagabula mu maaso gammwe, nammwe mulibakola ng'ekiragiro kyonna bwe kiri kye mbalagidde. Beera n'amaanyi, guma omwoyo, totya so tobatekemukira, kubanga Mukama Katonda wo ye wuuyo agenda naawe. Taakulekenga so taakwabulirenga. Awo Musa n'ayita Yoswa n'amugamba mu maaso ga Isirayiri yenna nti, beera n'amaanyi, guma omwoyo, kubanga oligenda n'abantu bano mu nsi Mukama gye yalayirira bajjajja baabwe okubawa, era oligibasisa. Era Mukama ye wuuyo abakulembera, anaabeeranga naawe. Taakulekenga so taakwabulirenga. Totya so totekemuka. Awo Musa n'awandiika amateeka gano n'agawa bakabona abaana ba Leevi abaasitulanga essanduuko ey'endagaano ya Mukama n'abakadde bonna aba Isirayiri. Awo Musa n'abalagira ng'ayogera nti, buli myaka 7 bwe gina. Mukama waffe Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo, tukwebaziza olw'ebigambo bino. Tukwebaziza Mukama. Wano waliwo ebigambo ebirabika n'ebitalabika. Okusaba ekigambo kino Mukama okitukyusiza olunaku lw'olwaleero, kituyise we tutasobola kuyita. Waliwo we tutubidde, waliwo we twalina essuubi ne liggwaawo nga tetuyambiddwawo. Naye Mukama Bayibuli egamba Musa ye tagenda kusomoka, naye Yoswa waali. Tukwebaza nga bwe kyali luli kibeere n'olwaleero mu linnya lya Yesu. Amiina. Awudde Bayibuli bwegambye Musa yayita abaana ba Isirayiri yonna nga bwe mbuulira wano Uganda yonna. Naye bwe yamala okwogera ne Isirayiri, Bayibuli egambye n'akyukira Yoswa. N'addamu n'amugamba ebigambo byebimu, naye ng'ate bya Yoswa yekka. Newankubadde yali abigambye Isirayiri nga bya Isirayiri yonna. N'abeeyanjula n'abagamba, nze Mukama yankakasizza nakitegedde nkimanyi, nammwe mukimanyi, nze sigenda kusomoka Yoludaani. Naye nze eky'obutasomoka tekitegeeza nti mmwe temujja kusomoka. Mugenda kusomoka kubanga wamu nammwe Mukama abawadde Yoswa yagenda okubasomosa Yoludaani. Era oyo yagenda okubasikisa ensi y'abajjajjammwe n'abaana b'abaana bammwe. Ensi yagirayirira bajjajjammwe ne batagituulamu. Waliwo bajjajjammwe abaali balina okubeera mu Uganda eyo emirembe ne batagituulamu.
naye kati olwaleero waliwo agenda okugibatwalamu agibasikise mmwe kati mugibeeremu n'abaana bammwe n'abazzukulu b'abazzukulu bammwe. Kuva ekigambo ekyo bwe kyabaawo Yoswa n'asomoka Yorodani, Abayisirayiri batudde ewaabwe, buli ky'obagamba kibagambe, gwe balumbe bakube bakukube, weebali batuddewo. Nababuulirako enjiri eyawula emirembe ebiri, eyawula revolutionary generation ne occupational generation. Generation ya Musa yali ya revolution, ng'esituka okuva mu ggwanga lya Egypt eyingira mu Kanani. Naye waliwo generation ento eya Yoswa, eyo occupation eyo eba etwala butwazi, tolina ky'oginyumiza. Ebbanga ly'Abanyarwanda lye batubonyaabonyereza ne wasituka revolution ezize zibaawo zonna ezituyisiza mu ddungu. Generation yaffe si yakutambula ddungu, wabula yakweddiza nsi y'abajjajja baffe. Tugituulemu ate tugisikise abaana n'abazzukulu b'abazzukulu baffe. Oba kitya. Abanyarwanda abo babadde batujooga nga bamanyi bo tewaliyo ssasi lisobola bayingiramu, nga bo tebamanyi nti waliwo ayinza obbakaabya ku maziga. Ndi wano okubagamba ne Kahindo Tafire yasooka n'alindako n'amanya nti minisita, n'agamba kati ne bwe mbyogera Kahindo Tafire natandika obyogera. Nze sijja kubanga Kahindo Tafire, nze lwendi bikola nja kujja mbyogere. Ate nzo ŋŋamba n'abeeranga nze singa nabyogedde dda. Era omukyala agambye naye twalibadde twabitegeera dda. Bamala gabitegeera bwe batosebo, omala gajja golowooza Kahindo Tafire ki yalindamu? Naye gwe mukyala gwe kyogedde kituufu, golowooza nti omuntu ajja agabatukana banayi mumanyi ekintu. Gwe osooka kulaba nga gwe minisita. Gwe ni malutula bwe nti nga nze nga nina ekintu wali nga ndaba mutabani wa George William Ssentamu atuddemu. Oba olyawo omuntu obeerako n'ekintu ky'osobola ogamba naye bannange ekintu. Awo ekintu kiba kigira ekintu. Nkugambye ejjuuzi Museveni yatutwala n'atugamba nze bw'ondabanga ng'onva mu maaso kunze kiki. Nakuba ambulance neebako n'engikuba. Ne mubuuza Museveni n'okuba ambulance nti nali muzibu. Ne ngamba omusajja yakuba ambulance. Ambulance wakuba yaki? Naye kati olwaleero njagala okyogere nti wakubya ambulance. Olabe kye bakukola. Museveni anyumya nga bwe yakuba ambulance. Waliwo ajja okujja abagambe nti wane namuŋŋoona ng'okerera bawala kata. Awo ku batematema awo si bawala kata batematema. Waliwo ali alukyogere yakibaddemu ali kyogera. Bayibuli egambye Musa bw'atasomoka tekitegeeza nti Isirayiri tejja kusomoka. Oba oli awo waliwo omuntu gwe wali olinamu essuubi nga bwe tulina essuubi nti kabaka munnange weebase. Nedda kabaka teyeebase, mumenyeewo ekintu ekyo. Omusajja agambye kabaka yababuulira dda sigino, kabaka yayogera. Lwaki ku Museveni teyayogera bwogezi n'asigalayo? Embeera gye tulimu mbi okusinga we yasitukira okwegatta ku Museveni. Naye ekyokuba nga takyogedde tekitegeeza nti no tetugenda kusomoka. Ekirungi Yoswa, Musa agenda okutuleka nga Yoswa alina kapasite esobola aba asonza amaanyi ng'asobola okwabuluzaamu Yorodani. Ekyo kyekikulu. Kubanga tujja kweraliikirira olw'okuba Musa yayabuluzaamu Red Sea, naye ne Yoswa asobola okwabuluzaamu Yorodani.
simanyi oba ebigambo byenjogera bannange ennaku zembadde nyina ebigambo byenjogera naye oba abantu babadde babiwulira nga babitegeera bulungi waliwo ebigambo ebibadde bijja nga mukama biteeka ku lulimi lwange era nga tukuba amasimu ng'obuuza amasimu bannange ekintu Yoswa ayinza okutusomosa Yorodani ate munange pastor ate nga tetulina mundu nakugamba ab'emundu bajja kwekolako bokka si buli alina emundu nti no musiru olwo nababuuza lwaki abasirikale bonna abakola challenge ku TikTok bayimba nnyimba z'ono ne batayimba z'ono nababuuza ekintu ekyo mulowooza buli alina emundu musiru nababuuza ekintu ekyo pastor ate ffe tetulina mundu abalina emundu bajja kwekolako nti awo Yoswa n'agamba abeetisse essanduuko ey'endagaano ya Mukama nti mmwe muyingire mu Yorodani si buli omu nti aba alina essanduuko ey'endagaano waaliwo abaali beetisse essanduuko ey'endagaano nga bo bagiyina era bo be baasooka mu mazzi abeetisse essanduuko mubaleke bajja kwetikka essanduuko bajja giyitamu bo bajja kwabuluzaamu amazzi Museveni balowooza bo ebbanga lye bajoogedde abaana baffe aba UPDF abo abaana basiru omanyi abaana abanyigidde Somalia omanyi muhozi humiliation gyataddemu abo abantu baali tebamanyi omanyi ebbanga lyabajoogedde omanyi ebikolobero byabakoze omanyi obuswazi omanyi bwe bamumanyi arrogance yengo wa UPDF tasobola kuwerera mwana we owa Nasale mu kasomero k'emitwalo 12 ettaamu bagenda mu bibonna basome mwene mulowooza nti bamama ba Uganda bo bazaala basiru mwe mwazaala abagezi abeetisse essanduuko y'endagaano ya Mukama bo bajja kugenda bakulembere bakkirire ku luyinja basale waliwo bati bagende Nansana bateme bagende mubonye abaana baffe aba UPDF mbu tebalina mundu pasa munange tetulina mundu ebyo tobifaako waliwo agambye pastor lwaki owolereza bugingo sinaba mumuwolereza bugingo bw'aba yaseddereva we anti ku bintu ebyabaddewo ebitagatta ng'olabira ddala ye yamuse bugingo ye yaseddereva we pastor nga bugingo tulinaako kisago bodyguard wa Katumba Wamala baali mu mmotoka emu ne Katumba Wamala teyafunako kisago okijjukira nga bodyguard wa Katumba Wamala teyafunako kisago mu mmotoka mwe yali dereva n'afa muno bannamawulire mutandike kunoonya muhoozi waali mugende namuŋŋoona mu kyama awo mubuuze abantu nkugambye kamera bwejja buli omu ayingira mu nnyumba waayi bugingo kati muleka mbabulire bugingo abakubanga owa SF soyo yafudde bugingo senga ali mukomera nga yafudde mu bintu ebyo bye batamanyi nga sibe bamugambye nti dawe mu motoka bugingo panic gye yabaddemu yabadde addusa muwuzi kumujja ku sini amawulire tegamukwata nga waali tebiwulikika gye bakyusiza obujulizi byonna byamukwatiddeyo bukwatizi nga balowooza nga bagamba oba kino ne bibakwatirayo ne babulwa ebyokwogera bugingo n'alusigalamu bw'ati basenkubuge ne bajja omuyirawo omubiri mu bye batamanyi ekintu ne bakiyuwa ng'alina ekiwundu kiva wano kikkirira bwe kiti kyonna wonna bwe kiti kyonna essasi lyamuyuzizza ate lyokya kuba mutuuseeko nga nange eno mpulira omuliro guntuukako avudde ku lumbe abadde ku lumbe nava mu motoka bw'ati alina emikono giringa egya Sewagaba n'alyoka akwata ekkooti n'alyoka ajja bwe n'ayambala ng'olina ekiwundu mu mugongo
Nogolo omukono kumuti yambale kooti. Okimanyi ne kooti ebeere kukosa. Tosobola kwambala kooti ekutule ku kiwundu mbwera buli luvannyuma lwa ssaawa aba yambadde essaati 6. Be nkugambye bwe babadde babala bagambye 22 23 saatepi. Waliwo kye baabuuse kyekyo ekitagatta. Nkugambye genda okinoonye. Amawulire gange sige genkomeredde. Bwe nali nkusomesa akabano nagamba genda okanoonye ewammwe ku kyalo buli omu yakafuna. Buli omu alina akabano ewuwe. Genda onoonye ekintu ekyo odde ombuulire. Pasa byali badde byafulumiddewo okuvaawa. Nze owampoma satellite sibaddeewo. Ate munnange. Allahu Akbar. Kati amaaso ku lutimbe. Njagala mutunuulire. Waliwo Friday olwaliro mbaddeyo ku flashlight ku main channel era program tugenda giteekako Asp Asiimwe. Waliwo ku Friday flashlight yambuuza omwaka ogujja bw'ogukuba mu tooki. Friday sembayo mu mwaka bw'ogukuba mu tooki gufaanana gutya. Genda owulire ebigambo bye nayogera. Kuba kati guno omwaka 2024 tumulimu gwa 6 kati. Twamuyingidde dda gwa 6 kati. Mukama abawo omukisa. Twayongeddeko ekyawandiikibwa ekiri mu kitabo kya Yokaana 14 nga Yesu agamba siribaleka nga bamulekwa. Wali Bayibuli egambye nja kubeera nammwe nga musomoka. Temujja kgenda mwekka. Nja kusomoka nammwe. Temutya, temukeŋŋentererwa, temuggwamu maanyi. Bannayuganda ke mututte stepu ne musituka ne muteeka stepu mu maaso. Wallahi Mukama tasobola baleka. History repeats itself. Obote yakiregako. Amini yakiregako. Bwe yali agenda. Warning. Kadi. Chichi. Dai. Gwe nojja n'ojjosaba mutima game. Yakusabye empewo. Amaaso ku lutimbe. Mukama agenda naffe. Waliwo episode ze twasomanga Mukama agamba gwe nfudde ekyuma ekiwuula ensozi. Ekyuma ekiruma. Ekyuma ekibwatula. Ekyuma gwe ngenda okufuula ekyuma. Bwe bulanga mu Uganda waliyo abasitusa okubeera ekyuma ekiruma. Wallahi mugenda kuluma omuntu teekawo abiri. Katonda ye waali. Bulijjo inda Bayibuli egamba nti mu Ezekieri 3:23 Ezekieri mmeka? Ezekieri 3:2 Ezekieri mmeka? Agamba Ezekieri agamba nti nayimirira n'atunula n'alinda alaba omusajja ayimiridde okuziba ekituli naye nga talaba. Olunyiriri lwa 30 oba lwa 3 n'atunula n'alinda okulaba omusajja omu waakiri omu bw'ati ayimiridde. Kati bwe waba ayimiridde ogenda kuwuula ensozi. Bannange Mukama abawo omukisa. Weebale nnyo Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tukwebaza olw'olunaku lwaleero Mukama. Tukwebaziza olwa byonna Yesu. Eggulo Mukama twasomye ekyawandiikibwa Zabbuli essula ya 50. Nti wakola byonna n'ensirika. Nolowooza nti nenkanankanira ddala naawe. Okumanya bano abasajja bakweka n'obujulizi emisana tuku naye beeyongedde kwonoona. Bugingo Mukama agenda kukuswaza, agenda kukwambula n'obukongovula abuleke ebweru. Wawasa omukazi n'omwana n'omwegana mbu gwe tewawasa.
noyokya bayibuli neweegaana mbu tewazookya. Buli kintu kyonna ojja okikyusa kuba olowooza gwe weefuulira ddala Katonda. Mwefuula bakatonda ba Uganda. Bayibuli egamba toyinza Katonda tosobola kumukaka kuddira kikyamu kukiyita kituufu. Amazima gajja kuvaayo. Naye Mukama Abaganda bagamba efumitiddwa tewona. Enfumitiko tewona. Abaganda bwe bagamba. Nadduka n'ebiwundu. Tewona. Mukama abaana b'abantu tusize gwe afukirira era gwe abaza. Ani ajjukira ekigambo ekyo ebbanga lyenkyogeredde? Nagamba bw'osanga akagambo mu quotation ojja kasanga nga chaputa. Mukama abaana b'abantu tusize gwe afukirira gwe abaza. Nkyogeredde ennaku mmeka? Mukirinde muwatayiso. Mukama nsabidde abantu bano buli omu ayina waayita. Buli omu ayina bwakwetaaga musisinkano omuyiseewo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda ensabye na tusabire. Amiina. Aleo gamba nti ayi Mukama olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Sangu linnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu. Amiina. Teweerabira Millennium Dental Clinic esangibwa Makerere Kavule kumpi ne offices za NOP. Balina services zonna ez'amannyo okugeerusa, okugooza, okugateekamu, okuteekamu akazigo, okugakuuta, okugatereeza, byonna ojja kugenda ku Millennium. Bw'otuukayo omugamba nakiwulidde ku Asp Asiimwe Abiresse ajja nakusalirako kubanga alina gwe yakozeeko bambi n'aba bulungi. So mugendeeyo nammwe abakoleko. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusekimwa kw'Omwoyo Omutukuvu tusaba bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Mukama abawe omukisa. Mukama banjagalire. Sigadde nze Asp Asiimwe Abiresse Bible and Politics. I sign out. Kamala okulaba jjeno n'abadde anzitidde mu miguwa leero.